Nemwe mbabuulire tewali bantu basinga kuba na kalimi kamatiza nga babooda. Ebya booda bimatiza, banange bya booda bimatiza. Okiraba engeri gye kinywezezaamu ekyana. Olaba booda engeri gyakwaseemu ekyana. Bannange ababooda bamatiza. Baba n'akalimi oba baba na ddagala oba obulimi bwabwe bwa mu ddagala. Bannange ababooda mwanze mwansukkako. Ne bw'owulira nti ababooda abamu batera okulya bakaba boosi baabwe. Muganda wange bino ebisajja biba n'akalimi akamatiza. Kati sooka olaba owa booda ono. Owa booda ono apaakinze mu kkubo. N'ayita kiggalofulendi kye kitambuza mmere. Bakiyita kinnakijoba. Nakijoba atambuza mmere mu katundu awo naye ng'alina eddenzi lye eryowa booda. Kaakati munnange azze kumulabako era nakijoba avudde eri n'essanyu ery'amaanyi omuhabbati ogw'amaanyi n'ajja ewaani n'ajja ewa Kaboggoza avuga booda. Era nakijoba bw'atuuse ew'omulenzi buhaaga ne buyitiŋŋana ssebo Kaboggoza n'akwatako ne ku binaati. Ababiri bano tebaagala kumanya oba mubalaba oba temubalaba. Ye nakijoba omusajja yamweyalira n'amwebikka. Temwina na kimuyinza mugamba nti Kaboggoza alina ne kyasobola okukola kuki? Ono ye Mr. Right Way. Kati mwabaleevo nga temuli mu mukwano mbasaasidde. Ffe katugubayiseeko tetubalinnya. Nakijoba kabayiseeko omukwano gwe ne Kaboggoza tabalinnya. Mumuviire nno. Ozannya n'okuzannya. Nabagamba omwaka guno gwakuva ku lujja ne mukyalemedde ku lujja. Mukyalemedde ku lujja. Muli eyo bayitirivu bapolini mwenna mukyalemedde ku lujja. Naye oba muvaako ddi? Simanyi na kumanya. Abantu nga bano temubeegomba. Tebaagala kumanya bo bali mu nsi yaabwe. Bali mu nsi yaabwe mukwano bali mu kugweraga bo nga bo. Okyegera ekintu ekyo. Kakati nno mwabagamba mbu nze simanya eby'omukwano nabivaako kati ndaba birabe kuki? Olaba birabe otya? Muganda wange tewali kintu kisinga kunyuma ku nsi ya Katonda kuno nga mukwano. Naye temulabanga nakijoba abasaaliza. Mumbuulire mu comment section. Temulaba nti nakijoba abasaaliza. Nze ndaba abasaaliza. Nze ndaba nakijoba abasaaliza. Kamba tuuseko akatambi kano. Video yiyo kimpereka like. Bano bannanga tebansuseeko bo bansuseeko. Misana tuku bali mukwano. Abantu bali eno simanya trade order nema. Bo bali mukwano. Abo baisuubiza ensi n'eggulu. Owaboda akutte ekyana takita. Misana tuku. Sawanga mukaaga gwayitawo gwaswala. Notendereza abawaboda wakikwatako wannaye. Laba. Aba wannaye wamu. Oba baali bamaze ebbanga ki nga tebeeraba. Bonna bawuliranga. Misana. Tobanyumiza smart trade order. Tobanyumiza nema. Bane beyagala. Oba bamaze ebbanga ki nga tebeeraba. Ayitawo gwatunula n'oswala. Naye bo. Kati yali awo beesuubiza nsi na ggulu. Kyakabaludde ebbanga ddene no nga tebeeraba. Nange banyumidde ne mbagana ne ng'agamba kwatayo akavidiyo awo. Avuga boda tata kyana. Era Uganda eyo. Bulaba bannaye aba wakikwata laba nakyo. Ebadragi laba ab'obufumito. Oba mbozi kyadde genda mu maaso. Bannaye ensi n'eggulu. Ndudde okulaba nange ndudde okulaba.
okwalaba gweyitawo ogende gwamanyi gweonalaba ng'okoowa kati ensi n'eggulu kyekiri awo balidde ppoozi ozogaba bali mwaliya Tabalina omukono mwebale mwasomanyira mwamala nebazanya abaami abacakala ne bakyala baabwe. Kaakati simanyi ki kye ŋŋenda kubakolera bakazi mmwe nammwe basajja mmwe abandaba mulemedde ku luggya. Simanyi lwaki mulemedde ku luggya, naye munno gw'olina asobola okukutwalako mu bantu mu katawuni nga kano nakkolako ebintu nga bino. Omanyi kale kambabulire amazima gawo mugamanye. Omukwano gwonna gwonna omupya nga gutandika butandisi waliwo ebintu ebikolebwa, ate bwe gujja nga gukula waliwo ebintu ebimutandika okuvaako ne bitandika okufeedinga mpola mpola. Jjukira mutijja nnyo nga mwakatandika. Buli muntu yenna ali mulaavu bye muba mwatandika okukola nga mwakeera bate si bye mukola nga mulyenga ng'olw'ekintu mukola ki mukimazeemu ebbanga. Waliwo ebintu kale bye mutukesa ne mugamba nedda kambiveeko, n'ebyali tebibaswaza ate bituuka akaseera n'oba nga ate ogamba bajja tulaba, naye nga waliwo mwali mutandika ekintu kino tewalingawo ki, tewalingawo okutya kwonna kwonna. Kaakati abasajja bano aba booda balina takitiiki yaabwe bo nga bo, balina engeri gye bakubamu akalimi kaabwe. Basically aba booda bano balina engeri gye bakubamu akalimi kaabwe era tebawoneka. Aba booda tebawunika, be basinga okubeera bakafumisi mu ggwanga lyattu Uganda. Teri bantu bakafumisi nga ba booda wano, be basinga okubeera bakafumisi mu ggwanga Uganda. Tebawoneka muganda wange, babanga liggwa, babanga kasaale bwe kafumita mu lubuto kavayo na byenda. Ate balimba balungi. Kati nga yakuguddeko n'asooka n'akuteeka mu kibaya kye bw'atye. Muganda wange kati njagala otunulire Nakijoba yenna ayidde aweddeyo. Waali awo ne mukama we ne bw'amuyita tasobola kuyitaba, alowooza kimu kaboggoza. Era owa booda oyo n'amala agamba omuwala oyo ebyo bisowaane byabwe by'emmere by'otambuza bisuula awo tugende. Abisuula awo n'akulaga nti agenda, abitegeera nkeera era bwe babeera eri abatajjukira na kujjukira nti eri yabadde ku mulimu. Naye erabira nti munnange kaboggoza ono asobola okukera ku makya n'amusuulawo n'agenda. Naye tetugenda basabira kibi, twagala tutunuulira omukwano gwe beeraga bano ababiri. Temulaba nti bali mu kubasaaliza, temulaba nti ekintu kyabwe kya ddala tekiriimu kwekwekerera na kufeekinga. Omanyi tewali kintu kisinga kunyuma ku nsi ya Katonda eno nga mukwano. Bw'oba n'omwagalwawo nga musobola okutambula mwenna nga mwekutte, ne mutambula mwenna ne mwekwata mu kiwatto, ne mwekwata eno mu bifuba waggulu eno mu bibegaabega, ogwo guba mukwano gwa ddala. Omuntu nga takwagala ye muntu akuleka distance. Mutambula eno ate ye naakuleka n'omusanga eri maaso. Ne bw'otambulanga n'omwagalwawo nga mutambula mwekutte mu kiwato mweri zero distance, kugamba nga n'abantu ababalaba bagamba bano baagalana. Ogwo guba mukwano gwa ddala nno nga bw'okiwulira, era ekyo mulina okukimanya. Naye omukwano gwonna omufeekinge gwe gw'omukwano ng'omusajja atambula ali eri mayiro kyokka omukazi we gw'ali naye amulesse mabega. Mugenda wantu weewamu kyokka ate mweri distance, omu aleka munne. Abasajja mu abalina omuze gw'okuleka abakazi nga mutambula. Abasajja bo batambula bangu, aba n'omukazi nga tamwagala atambula yangu, omukazi n'amuleka. Oluusi omukazi amusanga busanzi gye badde bagenda. Naye bano ababiri bakulaga nti balina mu katawuni wakati
tebalina yadde n'ekiraga nti balina okusumbuyizibwa kwonna. Tebalina n'okusumbuyizibwa kwonna era Kaboggoza aleese boodabooda ye n'agipaakinga mu kkubo wakati n'ayita munnange n'ayita Nakijjobaawe ne batandika okweraga omukwano era atandise n'amuweweetako kiwe kimwesuulako bwakikwatako ku bbina bwakwatako mu kiwato kwegamba kyonna kiri mu laavu kiweddeyo ekiwala naye nze wamma tubaagaliza birungi byereere nze mbaagaliza birungi byereere ate nammwe abalaba banaye temunyiiga olwaleero lwono Nakijjoba olw'enkya lulwo gw'oddako enkya okitegeera ekintu ekyo gw'oddako enkya olwaleero lwa mulala olw'enkya lulwo so n'olwekyo temunyiiga nnyo bw'olaba abantu abali mu mukwano baagalize oleme kuba nakasajja ku mutima nti munnange Katonda asobola nawe okukutuusaayo bali abalala gye bali nawe Katonda asobola okukutuusaayo naye tagenda kukutuusaayo nga ggwe olina kasajja ku mutima atuusaayo baabo bokka abalina good intentions eri abalala so n'olwekyo mbakubiriza nti omwaka guno bannange nze mbasabira nnyo naye simanyi oba mmwe temwesabira nze mbasabira muve ku lujja mbasabira babaproposingire mbasabira buli kimu mbasabira essaala yange eri nammwe era luliba lumu ng'omu ku balabi bange ansindikira ka invitation nga ngamba munnange mukulu CEO nti wanjiyinze gundi nti munnange omukolo gwange gwe guuyo nnaku z'omwezi zeezo nga munnange nzija nga nange nsabukula luwombo nga neeswa bbiina bye mbasabira ate munnange nze nnyinza obbasabira obubi ninda basabira bulungi nange musobole okunkola obulungi naye awali wonna awali abaagalana n'awali omukwano bambi tolagangawo bukyayi era wansi teekamu ekigambo kongo teekawo ekigambo tubaagaliza amasanyu munnange agatali mu miggo manyi obufumbo obulimu emiggo nabo si bwangu abasajja bakuba abakazi nammwe bannange musana nammwe kuteekebwa okero gyali ne babasibira mu kaduukulu ke kamu ne Christopher Okero Onyumu ne mubeera eyo so byebyo biri ku sayidi eyo mulina kye muŋŋamba ndowooza temulina kye muŋŋamba sikiraba nti mulina kye muyinza okuŋŋamba tewali naye nga mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu gwa CEO Michael Uganda abasubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala nkubiriza abatana bakusubscribinga nti mwongere maaso n'okuba nti musubscribinga tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu tuwere mangu oba okitegeera tuweze basubscribers 5,000 ate bwe tuva 5,000 mbalabeko nga tugenda 10,000 ka silver button ako tukateekenga wano emabega okitegeera ekintu ekyo so mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda bankuumire ndowooza tusisinkane olunaku olwo naye nedda nkyabaweereza obudde bukyali nkyabaweereza naye nga mbaagala nnyo nnyini ddala mubeere bulungi mweraba stay blessed peace and love timukwano gunyuma titiranirannana sobe gukuba kumanya okutuma wegutinye umaninana ananatana irantalanana nange gunyuma sobe gutana gumanye kugubamu naye bwegutana guba mugumiikiriza omukwano gubanga luyi naguba kwenyumiza nakwekuba wowo tibiteena muntu yenye ti wabula njagala nene nedda nate aiya senadeenaze kumbanenakeko yezeeririnetinezaneatirinyomu wamainanina tananana aiya
Taiya, tananana, aiya, panandarata, taiya,